Iran nkusaba mpuzeeyo ku programu yaffe yasembayo ku lwokutaano lwa wiiki ewedde lwe wayogerera ku Lebanon okwagala Isirayiri egiyambeko okutendeka eggye erisobola okulwanyisa aba Hezbollah. Kino be mandeevu n'abuuza Isirayiri bweyamba Lebanon n'ezimba eggye erisobola okulwanyisa Hezbollah, Lebanon tefuukire Isirayiri ekizibu? Kibuuzo kiringa kise kisalira ku njuyi ebbiri. Era kifaanagana n'ebyogerwa mu luwananda lw'e Gaza. Bw'otunuulira endagaano ya ceasefire na biki ebirina okukolebwa mu maaso singa byonna biba bigobereddwa, okuteekawo eggye ery'omukago liyambe gavumenti y'e Palestine eri mu West Bank okubanga esobola okubeera n'eggye ettendeke lisobola okufuga obulungi ekitundu ekyo nga tebakkiriza bantu balumba ggwanga lya Isirayiri. Kakati Isirayiri ekyo esobola okukiwagira bw'ebanga Lebanon enakkiriza ekyatontabaala siri kutabaala nga bwe yali ekoze mu 1949. Kubanga kiba kigiyamba okendeeza amaanyi geteekawo okubeera nga buli kaseera eri ku bwerinde nti tugenda kulumbibwa okuva e Lebanon. Kubanga jjukira ekyo kye yakkaanyaako ne Misiri. Misiri ye yakulemberanga balabe ba Isirayiri. Naye oluvannyuma lw'olutalo lw'67 n'olw'73 Misiri neega nti bino nze mbivuddeko. Bwe yabivaako Isirayiri neegiga nti nkuddiza ekitundu ekye Sinaayi. Naye buvunaanyizibwa bwe okulaba nti tewali muntu annumba yenna ayitaawo. Endagaano eyo Misiri egikuumye okuva mu 79 era tebaddanga mukuba kumbiranye. Oyina okukkiriza nti Lebanon ebadde n'ebizibu by'entalo ez'amaanyi okuva 75. Mufunzo oyinza oga nti terabanga ku mirembe okuva mu 1975. Kati bw'ebanga esobola okufuna omukisa ne yeetereeza n'ezimba eggye eryayo nga lisobola okulamula entalo, kubanga kyebegenda okukkaanyaako ne Isirayiri si kipya. Tontabaala siri kutabaala. Endagaano ya 89 nebeerawo okutuusa 67 eri ebbanga lyali ddene kutuusa mu ttalo lw'67. So Lebanon esobola okukkiriza nti nze naawe tetugenda kuddamu buli omu kutabaala munne. Naye okusoomoozebwa wekuli ye kapasite ya bomunda mu Lebanon ebiwayo ebisatu okukkaanya okujja ku ba non-state actors emuntu nga ba Hezbollah. Nakunnyonnyola eyali naffe wiiki ewedde nti obuyinza bwe bamala okulwana ne beemala eggayanga bakkaanya nti kizibu omu okumega munne ne bakkaanya obuyinza babugabane. Nti Ssaabaminisita abe Musoni, Pulezidenti abe mugoberezi wa Kristo, Sipiika abe Mushiya. Kakati obuzibu Sipiika yenna n'ekibiina ekya Amaru Party bwe balina kizibu okukkiriza enteekateeka egenda okusuulira ddala aba Hezbollah, kubanga ebitundu mwe bajja obuwagizi Hezbollah erinamu amaanyi n'enkizo. So ekize kibonyaabonya endagaano endala ezigudde obutaka wakati wa Lebanon ne Isirayiri kisinze kuva munda mu Lebanon sina wabweru wa Lebanon. Bo bennyini ab'omunda okukkaanya kyekize kisuula endagaano ezisinga obungi ezibaddewo. So okudda mu mandeevu mu bufunze ndowooza nti ekyo Isirayiri tekitya. Ekimanyi nti bw'obeera ne gavumenti ye Lebanon nga ngumu ng'ebirowoozo byayo tebikkiririza mu ba non-state actors kubanga bakaalakaala n'ebyokulwanyisa, kikuyamba nti kikendeeza ne ku muwendo gw'osaasaanya buli kaseera okuba ng'oli mu kunyweza byakwerinda nti essaawa yonna olumbibwa mu bukiikakkono obwa Isirayiri. Okay, katugende mu lutalo direct. Embeera eyimiridde etya mu lutalo wakati wa Isirayiri, Amerika ne Iran? Embeera ekyali ya bunkenke. Tukimanyi nti nsalisali ow'okuzikiza emundu ceasefire yaggwako jjo. Jjukira baali beewa wiiki 2.
wiki 2 zagenze okuggwako nga tewannaba kukanya kwongezaayo nnaku ate nga balemeddwa okuddamu okutuula. America yabadde ekkiriza J.D. Vance akulembere ttiimu bakomewo mu Islamabad, Pakistan. Wabula Pakistan bwe yalemeddwa okukakasa Abamerika nti Iran ejja, J.D. Vance n'atasimbula yadde abamukulembera bo babadde bamaze okutuuka. Kati newe tutuukidde olwaleero Pakistan egamba ekyalinda bubaka okuva e Iran nga bagitegeeza oba banajja mu nteeseganya. Kati ng'ebula ssaawa mbale nsalesala ggweko, Trump yatiisatiisa n'asuubiza okusuula zibbomu ku Iran. Wabula obudde nga busemberedde ddala ate ne yeekyusa n'agamba nti Pakistan eneegayiridde ng'abatabaganya. Ne bagamba nti toddamu kukuba, katugira tuwa enteeseganya omukisa, katwongere okusendasenda Iran ekkiriza okujja mu nteeseganya. Kasita onoddamu okukuba ate okusendasenda kujja kufuuka kuzibu. Trump n'alangirira nti yadde ceasefire eweddeko ebyobulumbaganyi akyabiyimiriza, ne ku luno teyawadde nakwongere, ndowooza ayigidde mu byafaayo. Jjukira bwe yasooka okwesaawa na mu 8 na ku 5 na ku 10, kati okwewala ebyo teyakitaddeko nnaku. Mukwanukula olunaku lw'eggulu President wa Iran Masoud Pezeshkian yategezeza ng'ayita ku kibanja kye ku mukuto gwa X nti Iran neetegefu okuteesa era eyagala nnyo enteeseganya, naye tejja kujja mu nteeseganya nga Amerika ekyasudde emisanvu mu kkubo eritambuza amaato agayita mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Jukira ensonga eyo twagirambulula nnyo wiiki 2 era nakozesa ekifaananyi kya geeti 2, geeti A ne B. Iran yasooka okuteekawo geeti A ezibira amaato agava mu mawanga amalala aga Gulf okuyitawo wano nga galina akakwate ku Amerika ne Isirayiri. Kakati Amerika enteeseganya bwe zigwa butaka ezasembayo e Pakistan nayo nejja mu maaso g'akagolomolo neesuulawo emisanvu. Era webukeeredde olwaleero Amerika ega nti mu bbanga lino bukyanga ejjawo kati lya wiiki emu esobodde okuzzaayo amaato 3 mulimu muddeeyo gaddeyo ku myalo gya Iran egoba amaato agava ku myalo gya Iran. Kati yo Iran yajja kuyimiriza amaato galina kakwate ku Amerika ne Isirayiri, Amerika yo nejja kuyimiriza galina kakwate ku Iran. Kati kiregeza mu bufunze mba mu kazibi n'amalala ndibadde gasobola okuyitawo tegasobola kweteeka mu bulabe, kuba singa ekintu kyonna kibaawo kyemufiirwa kinene. Kati kino Amerika kye yakoze kye kitabudde Iran. Pezeshkian agambye tebasobola kukomawo mu nteeseganya okutuusa nga Amerika ejje emisanvu mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Mubaka bwe President wa Iran agambye nti the Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade, and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions. Wanayanukula Donald John Trump nti ebigambo byo ebyobukuusa ebitakwatagana ensi byeraba kati naye tetusobola genda maaso na nteeseganya ng'ate bye tukkaanyaako tobiteeka mu nkola. Kyayise breach of commitments, gattako muziziko gw'otaddewo, misanvu gy'osudde, kyayise blockade. Tanga nti ebyo byonna ebyo bibiri agambye nti are main obstacles to genuine negotiations. Kakati Pezeshkian awagiddwa speaker wa parliament ya Iran Muhammad Bagher Ghalibaf
ate ng'era tujjukira nti ye yakulembera Iran mu nteeseganya ezaasembayo, oboolyawo ne ku mulundi guno oguddako gwe bagenda okusindika, naye aggumizza ebigambo bya President Pezeshkian ng'aga nti America erina kusooka kuggulawo Strait of Hormuz balyoke baddeyo mu nteeseganya. Wabula Donald John Trump naye alemeddeko.